abalungi mukama waffe yeebazibwe nnyo. Katonda omulungi ow'ekisa yeebale kubakuuma. Tetusobola kulema kumwebaza kuba n'abantu abali tebatwalanga budde kulowooza nnyo ku bulamu, obulamu batandise okubutegeera mu biseera bya covid. Awo abantu bwe tutegeeredde n'ebbeeyi ya oxygen esookerwako. Ate bino bya oxygen bino twalaba luli omukazi ng'alwanira sirinda ya oxygen nakuba omusajja empi. Abakazi baasuuza omusajja sirinda, omukazi yawujja omusajja empi sirinda ya oxygen. Neŋŋamba banna kiki kino? Kati twategeera amakulu g'obulamu. So omuntu ayinza okujja n'agamba neebaza Katonda kuba ndi mulamu, n'ogamba naawe obwo obujulizi, naffe tuli balamu. Muleke yeebaze Mukama. Twebaza Mukama kubanga tuli balamu. Ndabye abuuza Mama Eben. Mama Eben mulamu nnyo nnyo nnyo. How is Mama Eben again? Mama Eben mulamu. Mama Eben yatereera. Njagala okwebaza mwenna abayimiridde naffe mu kusaba. Njagala okwebaza mwenna abayimiridde naffe mu buli mbeera yonna. Ekyamazima muyimiridde naffe. Mukama Katonda omulungi ow'ekisa abampera omukisa. Mukama abaddizewo we mujje. Mukama akibabalire. Abatusabidde Mukama abawa omukisa. Abakwatiddwako mu ngeri yonna bambi tusiimye, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Sina bwe nnyinza kubeebaza kusinga kaawo, naye Mukama abanjagalire era abakole bulungi. So nga bw'osharinga vidiyo eno bingi nnyo ebiri waka bye njagala twogereko. Ffe tujja kugenda mu maaso ne puroguramu yaffe eya bulijjo nga bweri. Bino ebyagundi yafudde, Museveni yafudde. Museveni mumuleke. Waliwo omuntu aŋŋambye jangu okyogereko. Kati bannange njogere ki kye simanyi? Sigenda kujja wano balimba mbu Museveni biki. Wabula kyenkakasa essala yaffe Mukama asobola ogiddamu kuba tugisabidde ebbanga. Mukama bw'agiddamu kye tusinga okwagala. Kye tusinga okwetaaga. Ate bw'amala okufa tetwagala kumukweka. Nabagambye tuba tulina okumulabako, tulina omuziika. Magufuli nga bamutambuza mu Tanzania mwonna. Bameka abaafa eggundi Tanzania? Nawulidde olugambo mbu simanyi tebaagala kuyogera kubanga ensi ejja kuggwamu ensasagge mbuno covid atutte. Mwe mutuleke tufe. Omukazi ayogedde erubya namuŋŋoona. Leero mwoli mu kiraasi webale kujja. Olwaleero ennaku z'omwezi ziri ennaku z'omwezi 5 omwezi gwa 7 omwaka gwa 2021. Mbadde ekyo nkyerabidde nnyo kisooka okubeera amanga ku bintu ebisooka. Leero 5 ogw'omusanvu 2021. Kwata peeni ne wowandiika notebook yo owandiike Matayo 9:10 na 6 ne 17. Matayo 9 olunyiriri lwa 16 n'olwe 17. Awo we tugenda okujja ekyokuyiga ky'olwaleero. Naye mbadde nkyayogera wali nga bwe tulinda abantu nga bw'osharinga vidiyo nga bwe tulinda abalala okujja. Omukazi namuŋŋoona agambye bw'ati, njagadde nnyo abantu be namuŋŋoona ku luyinja oba bampuliriza nnyo simanyi nange. Omukazi ayogedde ekigambo n'agamba bw'ati, batuleke tugende tukole.
oba tufe mwe mutuzaala mwe mutuke tugende tufe covid okusinga okufa enjala. Neŋŋamba ono omukazi yasomye Bassekabaka ekyokubiri essuula 7. Florence Mukwano webale kujja. Florence, you're welcome. Florence Mukwano, nsanyusa okulaba oyo nina ensonga lwaki mwaniriza bwentyo leero. Abadde aludde okubeerako, alina ebibadde byamusobako nabanga atutte ebbanga nga taliiwo. You're most welcome my sister. So omukazi agambye batufa tufe, bwe tusigala tufa ne bwe tugenda tufa ne bakwata ebirisiti bya nabbanja byonna ne babiyuzaayuza. Omukazi agambye erinnya lyange balireese nga bampandiiseko mbu ndi wa bodaboda. Nze ndi wa bodaboda, olukalala lwonna lujjuddemu abafu. Abantu tebabawandiise, ne kyamani w'ekyalo taliiko, simanyi naani taliiko, abalala gundi abaliko tetubamanyi, enamba z'essimu si zaffe. Konza otyo bulijjo bwe tubyogera nga mugamba ffe tulimba kati kamwebereremu. So njagala okubebaza olw'okubeerangawo bulijjo buli lwenzija ne mbasangawo kizaamu amaanyi. Njagala okwebaza Katonda olw'okuba mutambuza message gye tubeera tukoze olunaku. Message y'eggulu yatambudde nefuna ebibuuzo ebyenjawulo, discussions zagenze mu maaso, ebibuuzo bingi. Abasiimye gundi endala we ziri zijja. Munaye pastor wayogedde ku kino, nze kyantuukako bwekiti. Waliwo omwana omu yaŋŋambye yabonaabona n'ebyokujja ebweru, n'abonaabona n'abipanga n'akola atya, n'abonaabona neyerekereza n'atunda kano n'atunda kali. Bwe yagamba ku pastor we ku ssaawa esembayo, omwana alina amabanja, tujjira mu mabanja myaka 2 ngukyasasula looni. Omusumba omwana bwe yamusiibula no munnange, pastor visa yange yazze njaga era essaawa yonna ŋŋende nkyo oba weeki ejja. Namugamba mwana wange ogenda naye teweerabira ekibereberye, nga wakatuuka olina okuwa ekibereberye ekijjuvu. Wanaabuuza ekibereberye. Omwana najja n'akola, n'akwata akasente n'atematema n'abagamba gino emitwalo 2 jjo gya mukama yandeeta. Gino emitwalo 10 gya kimu kya 10, gino emitwalo 10 gya kiweebwayo muziwe. N'azisindikira pastor. Pastor bwe zajja ku ssimu n'azitunda bw'ati, n'amukubira essimu n'amubuuza kino kiki ky'okoze, buno obusente buno bwompadde buno busente kinga. Naggamba ekibereberye. Omwezi ofuna mitwalo 2, naggamba ekibereberye bakikwata kyonna tolyako yadde nipa. Ekibereberye zonna badde oyina zirera. Nze siri musanyufu era tonkubiranga okukusabira. Mukama abagulira enzigi wano ne mulinnyo ennyonyi ne mugenda okukola ne mutuuka ne mwerabira okuwa ebibereberye. Ani gwe wazina essente nga nze gwogenda okubonyaabonya mbuno nkusabire, siga kuddamu kukusabira. Omwana najjamu amagezi, mwana muwala n'agamba naye Mukama si gwe wantonda, si gwe watonda pastor oyo, tagenda kuddamu kunsabira. Anti ansabira nange mmanyi okusaba, kati kanneesabire. Omwana n'amubulookinga. Omwana n'abulookinga pastor we, tayagala kajanja. Pastor n'atandika okunoonya omwana ate oluvannyuma. N'amunoonya eno n'amunoonya eno, n'akubira ono n'akubira oli, bannange gundi bannaye gundi. Omwana n'amubulookinga paka na kaakati. Nga tafanga. Naye bannaye sagala kudda mu video yajja atenga ebintu bingi nnyo bikomawo. Omwe ngambye pastor yantama mu kabokisi kange, buli wabeera n'abeera nga nkaabirira, atukaabirira munnange kino. Pastor n'atuuka ekiseera n'akukaabirira, n'otuuka ekiseera gwe n'otandika okukansolinga pastor. Pastor tofaayo, tujja kuba bulungi, ojja kuba bulungi. Nga buli akamukwatako ajja mu kabokisi, mwana wange kino, mwana wange kino, mwana wange kino, mwana wange sente, mwana wange sente. Ate endiga ne zitandika okukansolinga pastor.
waliwo olunyiriri lwe twaleseyo eggulaawo olwabiri olwabadde olwasatu mu etaano lwabagambye Pawulo yabagamba jjo saalwogeddeko olw'obudde. Pawulo yabagamba nti nno nga Pawulo atuuza abasumba abo basaabalabirizi be twasomyeko eggulo n'abagamba nti okugaba kusinga okutoola. Bw'ogaba naawe gwe saabalabirizi bw'ogabira omuntu oweebwa omukisa okusinga omuntu okukuwa yali abenkalijinga nti nammwe muyambe abantu, nammwe mukwate kuza. Naye bo Eva baliwo ku receivinga. Pawulo yabagamba mukimanye nti okugaba kusinga okutoola. Bwe bakuwa n'otoola kituufu oba orisiivinze, naye ate bw'ogaba oba ofunye kinene nnyo spiritually okusinga ky'orisiivinze physically. Nakugamba eyo yali retreat, nziyitaani retreat, semina. Yali semina y'abalabirizi. Nammwe mugabe, okugaba kusinga okutoola, nammwe muweeyo. So tebaddamu batesatiisa, simanyi tebagenda basabira, simanyi tebagenda kusabira, simanyi akukolimidde, simanyi biki. Bw'otatola kimu kya 10 yamugamba tonsanyusizza, kwegamba tuwakusanyusa mmwe si Katonda. Wamma katugende ne vidiyo y'olwaleero. Olwaleero siri musomesa, leero ndi mubuulizi, Bible and Politics. Jjo nabadde musomesa, kyova olaba jje enseko tewabadde enseko, eggulo tewabadde enseko. Omanyi bwe mba omubuulizi, naye leero ndi mubuulizi. Funa peni n'olupapula, funa ecupa y'amazzi ogiteeka awo tutolontoke. Olwaleero nzize kubagamba, bwe tugamba nti twagala Uganda empya, tulina ensonga lwaki twagala Uganda empya. Eggwanga lyaffe lye mulaba lyafa. Kansooke mu nsi ey'omwoyo, Bible and Politics. Kansooke obulamu bwaffe obw'omwoyo gye mba nva ngende ku bulamu buli obwa politics, obwa daily life. Ekyawandiikibwa kye mbawadde, Yesu yali asomesa. Yesu yasomesa awo abantu ab'enjawulo. Bayibuli egamba yagira n'agenda, bwe yatuuka n'asomesa abayigirizwa, n'avaawo n'atambula n'agenda ne yeegatta mu bakozi b'ebibi, abawooza, simanyi baani, abayaaye, n'abatuulamu awo n'abasomesa. Abafalisaayo ne bagamba naye ate Yesu wano ate kati atandise kudiiringa n'abayaaye. Yesu n'abagamba omusawo abeerawo tajjirira balamu naye ajjirira balwadde, era abalwadde be beetaaga omusawo. So ng'abasomesa nga bagamba sajjiriramu abafalisaayo abatukuvu bano bendimu abakyamu bano bennajjirira. Yesu n'asomesa awo ebigambo bingi, naye alina we yatuuka n'ayogera ebigambo bino. Olunyiriri olwo olw'16 mu ssuula ey'omwenda eya Matayo n'agamba ebigambo bino: tewali omutunzi, omuntu yenna tasobola kukwata ekiwero ekipya n'akikuba ekiraka ku lugoye olukadde. Bw'akuba ku lugoye olukadde, olugoye lweyongera okuyulika n'ekituli kigaziwa n'olugoye ne luyulika. Okuddira ekipya n'okiteeka ku kikadde. Era n'ayongera mu lunyiriri olw'17 n'addamu n'asomesa n'agamba bw'ati: omwenge omusu tebasobola kuguyiwa mu nsawo ey'eddiba ng'ekaddiye, kubanga omwenge gwonna guyiika, era ensawo teyinza kuguwanirira. Naye omwenge omusu baguteeka mu ddiba, mu nsawo ey'eddiba eddamu, byonna ne bibeerawo, byonna ne birama. Njagala obbagamba gwe kati ndi mu nsi ya mwoyo. Njagala okukugamba, bw'oba olina ekintu ekikadde kye weekutteko ate n'ogattako ne Yesu, weekutte eno n'eno, ebyo by'oliko bibyo. Ebyo bye babalimbalimba mbuteeka akati mu waleti. Simanyi bw'oba ofuluma guno omuti genda ng'osenya, genda ku mulimu ng'osenya. Simanyi nyookeza lino eddagala. Simanyi kati ate eno n'ojja mu kyaki n'ojja osaba n'okwata olugoye olupya n'olukuba ekiraka ku lugoye olukadde.
era bigenda kuyulika. Bayibuli egamba n'ekituli kyeyongera n'olugoye lusaanawo. Togezangako kukwata ebikadde biri n'obiteekako ekipya, ebikadde bireke nga bikadde. Oyambale Yesu, otambule ne Yesu, tomugabanya kugamba munnange mwana wange nkubuulira. Olaba balina enjogera eno, olaba ne bafaaza bwe baba nga bakutikkira obufaaza, mwana wange era olumala okusoma nga tebannakutikkira bakugamba sooka ogende otereeza ebyeka. Ebyewaka gye biri mwanange ebyewaka. Tulokoka eddiini gyeri naye mwanange onywezange mwanange ebyo ebya mwanange bakulimba. Buli lw'olikwata ekipya n'okikuba ku kiweru ekikadde owedde. Bw'oba osazeewo okutambula ne Yesu, tambula ne Yesu wo. Bw'oba osazeewo okunyweranywera, era mbagamba ennaku zino prayer requests zeeyongedde. Olunaku lwonna ndumalako nga nsaba almost ne bakasaawa 7 ate nga ku 9 mba nnina okuzuukuka. Ne bakasaawa 7 ndi mu prayer requests. Ono agambye kino, ono agambye kino, oli olina omusabira, oli olina omukula, ono olina omuddamu, ono alina message, oli akaaba, oli. Naye kambabuulire, bwe tuba tusazeewo okusituka tunoonye Katonda, situka ng'onoonya Katonda ate era nga tomunoonyaako bibye. Bw'osalawo okusalendalinga, byonna bisalendalinga ng'okimanyi nti kati otandise olugendo olupya ne Katonda wo, mutambula mugenda mu maaso, teri kudda mabega, era tomwagalako bibye. Olumu Yesu yatunuulira abantu n'agamba abayigiriza bamutijjukanirako, muneeno n'abantu bangi, olaba bonna bwe tuba tute. Yesu n'abagamba abo bonna mubalaba, abo si bonna nti no banoonya nze, anti luli twagabula emmere. Temujjukira nga luli twagabula ekana twagabula ebyokunywa. Kati abo abantu bonna boolaba tebanoonya nze, banoonya byange. Banoonya byange abo boolaba. Kati bw'oba osazeewo okujja tonoonya ebibye. Ebyo byebintu bye tulwanyisa, ebyo bye tubadde tulowooza nti bwe nfuna emitwalo 3 pasita ajja kunsabira nfuna ekintu nze neddireyo mu byange. Waliwo omwana omuwala yaŋŋamba, pasita walyoka n'ojja, nze nnina omulenzi, nze natambula n'ennyenda eguza wano nawali n'ennyenda nga nfuba okulaba nga mpeereza Mukama, wabula nga bye muwezerezesa mbijja mu bwenzi. Nsobola okuba nga nnyina yunifoomu eziweereza ku kituuti anti mass choir, ku Sunday no bambala kakobe, ku Sunday eddako bambala red and black, ku Sunday eddako bayambala yellow and cream, doluli bayambala red and kachungwa, doluli bayambala gundi and what brown, anti ne kala sizimanyi nazo. Kati omwana talina gy'anajja ssente ate alina okubeera mu mass choir kuba ye mutendereza, alina eddoboozi ejjitirivu. Kati alina abalenzi abamugulira, alina okugenda asuleyo. Alina omusajja ono, alina ow'ekajjansi, alina ow'emulubiri, alina ow'egindi, alina ow'ekyebando, alina ow'omukivulu, alina ow'ebweyogerere. Bonna bamuyambako asobole obbakuula aweereze Mukama. Yaŋŋamba munnange, neebaza Katonda yannyamba buyambi. Neebuuza oba siriimu namuwona ntya pasita. Simanyi bwe nawona siriimu kuba tetwekebeezanga nakwekebeza, naye nabikolanga kuweereza Mukama. Kati gwe kola bw'oti, bw'oba osazeewo okujja kuweereza Katonda, ng'osazeewo okudda eri Katonda, wano tomunoonyaako bibye, noonya ye. In fact bw'onojja ng'onoonya ye, bino ebirala bijja kwesootinga. Gwe jangu ng'onoonya ye. Gwe jangu ng'onoonya ye, bino ebirala byo ojja bisangayo, gwe tofaayo. Ebirala waliwo lwe nali mbasomesa Matayo 21 nagamba engoye bazaalira Yesu ku ttaka. Yesu yabatambulirako ng'agenda e Yerusaalemi. Yesu gwe baayalira endogoyi ye yazitambulirako nga Yesu yali ku ndogoyi. Gwe mwetike ku mugongo gw'endogoyi, gwe mwetike ku mugongo, ebisigadde bireke. Engoye ze gwe ogenda ozitambulirako. Era in fact togezaako kujja nti ozze kubanga kino.
yes ebizibu byo birete kubanga agamba mujje gye ndi abakoye era abazitowereddwa naye Jangu nga naye yennyini omunoonya ng'omuntu ogambe Mukama kati njagala kumanya bino ebisigadde ojja genda okwira ng'okutu okwali kwakwata emyaka 2 obeera owulenga kugira po ogambe bannaye okutu kwange kutandise okuwulira gwe bimulekere yajja kukolako process by process si bano bakundi si basoso kola process by process Yesu agenda kukolako process by process n'ebimujja kwewuunya bwe byavaawo Jangu ng'onoonya ye ekyo kimu ekyokubiri tokubako kiraka kipya ku kintu ekikadde bw'oba toyina zigula kipya kiramba kyonna sigala mu bikadde byo kubanga era bulijjo bibaddemu sigala mu bikadde byo kubanga koogeza okuleeta ekipya okikube ku kikadde n'ekituli kigenda kweyongera ate kyonna kigenda kuyulika kyonna kigenda kusaanawo kati otandika okutambula ng'amataffaali ogatwalidde bweru kubanga wakubyeko ekiraka ekipya ku lugoye olukadde baibandi politics eyo nvuddeyo ngenze mu politics Uganda yaffe esaana okuddaabulula yonna okuva weeva paka weekoma tetwamanya bajjajjaffe tebaamanya ne bakitaffe ne bajjajjaffe tebaamanya nti ono omusajja yagenda okujja ng'alina ebintu bye bye yakweka n'abisirikira Museveni mu katabo ka Master Seed agamba bw'ati bwe yali mwana muto ng'akula ne mu kuvubuka yalaba abantu be nalaba abantu bange nga babonaabona nendaba abantu bange nga tebalina location tebalina address omuddo bwe guggwawo nga batambula nga bagenda mu kitundu ekirala nga bo obulamu bwabwe nte obulamu bwabwe n'obwongo bwabwe bukoma ku nte tebweyongerayo neŋŋamba bwe nnaakula ŋŋenda kirwanyisa batandika okufuna address bafune location genda olaba akatabo ka Master Seed ku peegi gye sibagambye kuba olina okukasoma konna nange sikamalangayo nakalabako lumu ne nkasomasomamu naye yagamba bw'ati akola ki abantu bange bwe nalaba nga neŋŋamba ndibayamba bafune location kiri mu buwandiike kati bw'ogenda ewala n'otandika okukirowooza n'olaba Museveni byatukoze Museveni yajja alina ennugu ne bakwatibwa ennugu eggwanga lye bayita ery'Abaganda then ne Uganda yonna okutwaliza wamu kubanga ffenna batukutudde lumu naye Museveni alina ennugu ennyo ku Baganda waayi Buganda ye Uganda kati bino bye mulaba akutudde Buganda takutula Buganda nga Buganda akutula Uganda kyova olaba gy'ayagala okusembyayo abalala yabakutula era yemusse mbadde nerabidde obbabikira sibabikidde mu butongole mulinde Doni Wanyama mulinde Ofono Opondo mulinde naani awo omulala nalaba simanyi oba Kasumba ano omulala awo aboogerera gundi bajja kujja bababuulire gundi Flavia ajja kujja babuulire kubanga oli jeno UPDF erina otubikira Flavia alina okujja mu butongole atubikire oba baagala oba tebaagala kati gwewulira baagala okukutula Buganda lwa nsonga emu Buganda ye Uganda era Museveni senga ekifuba wakisooka kikuba ku Buganda nga tonna kikuba walala senga kyayabikadda olaba Buganda ogikubyeko ekifuba hafu waya kati bakubika oba waffe oba gy'oli naye Buganda tebagimanyiira kati Museveni yajja bw'ati yajja ng'alina ekintu kyakwese n'amala okutula ebitundu ebirala kuba yajja Buganda agimanyi ebbanga lye yamala mu byobufuzi yatunulira Buganda n'agimanya gy'abadde ayagala okusembyayo akutule azaagifunza mpola yo tagikubye direct ng'abalala Kasese yakira ku makya n'akuba Kasese n'agimalawo nakira ku makya n'agenda akuba gundi n'agenda akuba Northern Party n'agikuba n'agimalawo abo bonna yabakutula lunaku lumu eno Abanyankole yabakutulirawo nga yakajja
bagundize bulungi kubanga waliwo mu video yange naye nebaza Katonda kulwa admin gwe nnina admin gwe nnina si wakusaaga gundi yange kali katugende mu maaso kati Museveni ayagala akutule Buganda ne Uganda yonna basobole ogitwala nabagamba ng'omuntu bw'alina omutwe nga buli kintu bwe kibaako omukulembeze waakyo Katonda bwe yakwata amawanga agakola Uganda yakwata Buganda n'agifuula omutwe ekyo oba okyagala oba tokyagala Buganda gwe mutwe gwa Uganda kakati Museveni najja ne yeekakati kanayagala akifoosinge bazimbe force yaabwe bazimbe abaana abaabwe bazimbe structure zaabwe bakole financial muscles enywevu babuutikire Buganda eyo giraba ne baba tebali mu bukulembeze nti president Muganda Buganda yekulembera Uganda gwe ne bobawo bwa vice president ne bwotabawa mu cabinet yo Uganda efugibwa Buganda gwoba okyagala oba tokyagala kubanga buli kintu Museveni nazza abasqueezinga bwati n'abajja mu buli kintu ne bayiye ekirala to the extent nti bwe baabulwa naye nga yonna abasangayo buli bwabanyiga ne badda awalala buli bwabanyiga ne badda awalala naye nga buli bwe balaga baprosparinga eyo nkola ya Kiyisirayiri Omuyisirayiri ne bwanoga Katunkuma n'amuteeka ku kkubaawo abantu bonna ab'ekitundu bakyuka ne batandika okuwoomerwa Katunkuma n'atunda Katunkuma ne mutandika okunoonya Katunkuma ku kyalo nga tekuli Katunkuma nga watunzi bwe muyingira mu Katunkuma ng'amuvaamu ng'agenda mu ntula mwenna ne muggwera mu Katunkuma nga ye agenda mu ntula ennene bwe mumulumbayo ng'agenda mu Mukene nkugambye ne bwe mubeerawo ku kitundu nga mwena temulya Mukene wajjawo abalya Mukene oba nammwe ne muyiga omulya naye bizinensi y'Omuyisirayiri n'etambula Museveni azze akutula Abaganda kubanga bukyanga tubaawo siwulira goleka mbabulire yabagoba Abaganda be bali bannannyini bizinensi ezo ennene ezo ebintu ebyo ng'ebya amakolero ago be babeeranga ba directors be babeeranga ba MD be babeeranga ebyo ba accountant be balina zi companies aba lawyers ez'amaanyi be bali mu cooperatives be bakulira bino ebya baasi ebyo oyo musajja Mayengo Isirayiri Mayengo be balinga mu transportation byonna n'abikutula n'abijjawo nga yakatuuka bwati n'entebe tannagituulamu ne bajja nga bafunda ne beekola ne badda mu business ezaabwe ne beegulira taxi ne badda mu private gundi n'abalumbayo n'abanyiga naffe tujja n'agenda nga atunyiga ne beeyiyiza boda ne bazivuga ne bazimba amayumba ne bafuna sente n'abalumbayo omusajja yatuuka okubalumba ne mu byemizannyo gwe wali owuliddeyo Omunyankole ali ku ttiimu ya Uganda senga Abanyankole be bali mu ttiimu ya Uganda senga gavumenti efa ku byemizannyo naye era ogenda okulaba bw'ataba Muganda Musoga ttiimu okuggyako emisinde ate era n'emisinde era obasangayo n'ebyemizannyo byonna n'abikutula nagenda ng'abikutula n'atuuka bajjako ebyobuvubi n'abajjako ebyobulimi n'abukutula Abaganda ne basirika bonna ne bayingira okuyimba ne bakola ssente mu kuyimba Museveni ne yeebuuza naye kiki ekiri wano kiki ekiri wano bannange ate bannaabwe ne babawagira Abaganda ne bayimba ennyimba n'ewuwe mu kisenge ng'alina ozikuba nkugambye mu bbanga lyonna lye baayimba lyonna Omunyankole yasitukayo gutinatini ate kayimba akabubiri n'abalumba ne mu kuyimba n'abakutula mu byemizannyo n'abakutula ne bagenda mu katemba kujja okuyogera esente ne ziyiika ne bafuna sente empitirivu kati Museveni kino kyembadde njagala okukugamba n'abasajja bo beebyabwe bye beekako okubeera bannamba wanu b'eggwanga bateekamu nnyo balina okukozesa sente nnyingi nnyo okuganja balina okuteeka embunna abantu babaagale
balina okuteekamu nnyo balina n'okutta balina okubaako ne bebajjawo balina okubaako ne bebajjawo naye Buganda okubeera mu driving seat tebalina gwe batta Katonda yakikola bw'atyo ne bakuba ensalo ne bagenda ne bagamba okuyita eri ku Kongo okukola kutya lwaki erinnya Uganda tebalijja mu Wankole lwaki tebalijja mu Bunyoro kubanga ne Bunyoro esookerwako BU Buganda Bunyoro Busoga lwaki tebagijja mu Busoga Bugwere lwaki tebagijja mu Bugwere zonna BU abasajja Uganda ne bagijja mu Buganda kati ye Museveni kyamuluma najja nagamba bano ngenda bakutulamba malewo bamukutudde kati olwaleero yafudde naye baganye n'okumuwa RIP abana baganye zimuwa baganye omuwa RIP rest in peace nedda buli omu alinza gamba bana etuwulire ekintu kikube tuzine so okucelebrating obulamu bwenti n'okucelebratinga mu bulungi nga bayimba kalyonso mukazi we tatandise okuvavayo mbu n'atubuulirira nedda maama nedda nnyabo tuleke empale ez'ebituli twazambala yambala dda tuleke ekyala tetuli bakyaliibo yagambye mbu simanyi bakyali mbaagala nedda Janet nedda tuleke omuntu atwagala ye babi atubaddemu tulidde naye tunywedde naye atwagala tumumanyi otwagala maze kubeera namwandu mukazi gwe olira bwa namwandu bwe bunyuma ne mukakawuma bwatu bwawulira wabula Mukama atuyambe mukazi gwe obeere namwandu ekyo mukakawuma kyawulira tetuli bakyaliibo tuleke noonya banno wamma tuzeeyo eri abasajja ne balwana okulaba nga Buganda bagikuttula bagijjeko omutwe ebeere nga si mutwe bo babeere omutwe bannange biganye bakozesezza emmundu bakozesezza okukutula Buganda ne bakutula buli kantu konna ne batandika okuleeta abaabwe ab'ekimpatiira ne Museveni n'atuuka okuyimba ayingire mu associations z'abayimbi oluyimba lwo ne lugaana okukwata Balamu n'amukolera album namba nelemera mu studio tefulumanga yatugamba ati kati ayina hit kakati essaawa zino ngenda gita simanyi yakoleddwa mu studio yawa Kofi Katugirinde ennyimba zalemera mu studio ayagala ayingire mu bayimbi abakutule akutte ekibiina simanyi akoze atya simanyi copyright simanyi biti abiguziza Salimu Sale ne bwogamba Salimu Sale nti situkuuzine olubuto terumukkiriza tamanyi na bwe bazina kale ekyo ekifo senga mwaki wa sekandi kuba sekandi tayita ku muziki gwe bwoba wakana sekandi genda omutere mu sango kangama wosa olabe kye bayita omuziki second vice president ekifo kye mwawa gundi oyo Salimu Sale mwandi kiwadde sekandi kuba sekandi buli bwasanga omuziki asooka n'agamba abasajja be muyimirire tayita ku muziki sekandi naye Salimu Sale bukyanga abaawo tabiibyangako kubanga tayinza na kunyenya yadde akabina ekisooka talina kabina olubuto lwakaluba lulimu nabagamba olubuto lwa Salimu Sale lulimu ebiyumba bya tuleera train za gundi wagons ziri mu lubuto zakaluba bwe ziti seminti ebyuma byaleerwa ebiri omwo ennyonyi ze yaleka zonna ziri mu lubuto lwa gwe ne bw'omulaba yakula bw'ati alinga ensawo y'obulo si lwakuba nti nno munene buli kye yali akiri omwo kigulumba bw'aba yekyusa agenda yenna bw'ati takisobola kukyusa mutwe agenda yenna ne bamukwata ne bamukwasa n'ebyabayimbi simanyi yamanya alina hiiti ye yalaba hiiti yamanya nti kati gwe olulwo olusaana 3,000 gwe olulwo wakubye lwa kikomando breakfast nga gwe oweddeyo kati gwe olwo lusobola okukuliisaayo wiiki ebyo byonna bakutula Buganda naye abo Abaganda baveeko
Buganda eyinza obutalwana naawe kuyiwa musaayi. Nabawa wano ekyokulabirako bagana His Excellency Kyagulanyi okutambula. Era ebyo bye bibasuula eddalu consultation. Ne baleka Mugisha Muntu n'atambula Buganda yonna. Uganda yonna si Buganda. Uganda yonna. Uganda yonna. Shami Mumalendo obululu bwe yafuna mu Kampala businga obwa Mugisha Muntu yatambula Uganda yonna. Oba osaaga n'abantu gwe. Obululu bwa Lukwago bwe yafuna ate nga Lukwago ye bagenda omulonda ng'abantu ebyokulonda bibanyiye bamaze obbabba obululu bwa His Excellency Kyagulanyi. Jukira Lukwago be bamu kubasembayo abantu ne bagaana okulonda. Obululu Lukwago bwe yafuna mu Kampala busingo bwa Mugisha Muntu yatambula border to border. Somanyi mbu n'atuleetera ebyobufuzi eby'omu Amerika. Genda weesimbe mu Amerika. Mugisha Muntu oli mulungi nnyo mu byobufuzi, genda mu Amerika. Genda ofune obutuuze weesimbe ku Biden mu kulonda okujja. Ebyobufuzi byo tetubitegeera, genda weewummuze. Wali olina chance egi okukkiriza gwe Mugisha Muntu senga wali oyagala kufuga ku Uganda wabadde kino ekisanja ekiwedde wali olina kudda mabega wa His Excellency Robert K. Wali otukubye ejje naye ke wagezaako okumuyimirira mu maaso bwe yali amenya nawe yakumenyeramu. Bwe yali amenya ab'okumenya nawe mwe wagendera. Wali olina naye basajja mwefula mbuno mumanyi ebyobufuzi naye temumanyi byabufuzi. Nze nakulabanga obululu bw'ogenda okufuna tebugenda kwenkanana bwa Mr. Update mukawempe mwokka. Kubanga Mr. Update yatugamba bw'ati yawulira ng'asinze nnyo banne n'akwatako obumu n'abuwa Ssebaggala n'akwata obulala n'awako Kidandala. Ne bagaana omutuuka n'abagamba nange sina kyakubakolera ngenze bafuga n'ebintu bye yakakola mu mwezi. Ssebaggala tabikoze mu bbanga lya myaka 21 ng'ali mu Parliament. Ssebaggala ono tannaba nakwata ku musala gwa Parliament baliyo bakaba bannange tebanatusasula naye emirimu gitambula. Sinaba batuulizaamu kyawandiikibwa mu bintu bino ngenda kibatuulizaamu njagala nsooke mbannyonnyole mbaleetere ekyawandiikibwa nkibatuulizeemu. Nabagamba ndi mu kusiba yingini kati bwe naagituuzaamu pikipiki egenda kutokota gwe tofaayo gwe olaba ng'ebitakwatagana bijja kukwatagana. Kati Museveni n'akutula Buganda ne Uganda n'amakinga sure nti abaabwe be basoma obusawo kati ne bwogenda ku muntu agaba eddagala ku kyalo Munyankole ne bwogenda mu kakiriniki akagaba obugabi Panado ku kyalo Munyankole bwogenda kubatunda biki Munyankole bwogenda mubali mu produce Munyankole okujjako biri kuba Katonda nabagamba buli kitundu Katonda yakiwa ebyakyo. Bagezaako okubanoonyeyo babaleete mu mipiira akapiisi kafu. Nze nali nsinga okusamba n'omupiira mu West Africa. Nkugambe waliwo omwana nasoma naye Gaba yansanga ku bodaboda nangamba wiri wabaaki kunze kiki uyu mwana mujjukira bamuyita Dick Kasoro yansanga awo ne muyita Dick nakyuka bwati nambuza sigwe wire nti wire kankubuulire nti mbadde ngoberera nnyo ebyemizannyo bya Uganda wano mu Uganda nga mmanyi wande ngenda kulabako either ku kirabu ez'omu Uganda zikesisi zaani oba ku national team wana gwe wasamba omupiira gwagamba ebyo ndi mu boda nakutukanye n'emyaka 6 nambuuza wire wabaaki walwala wafa wabaaki mweno musaganense kati nze nali nsinga okusamba omupiira mu Western Uganda era bwe mulabanga nanga akapiisi ke nakubako tekalinya ku timu ya ggwanga mu Bumuli ne bwe munaagikutula teri Munyankole agenda kugusambako bw'aba gyali mumumbuulire gwe mbuliraako nti wawulirako muhumuza ku timu y'eggwanga Kaine Stan wale omuwuliddeko mu timu y'eggwanga era yereetayo simanyi mbuno Kaine mizimu agenda gaba simanyi mbuno ebyokukozesa mu bikonde jangu ogusambe bw'oba ogumanyi jangu ogusambe okitegedde kati bwe balabanga awo tewaliwe basobola kuyita ne bagendeyo ne bakola zitiimu zaabwe ne bakaka omupiira ne bagenda mu Kacheeka Stadium ne bakaka omupiira ne gugana ne bagamba bwe tuba tetufunye yasobola kudda wano mu mupiira nti
omupiira tugukutule emizannyo ne babikutula byonna byonna ne babivuluga gwelooza ki tebabiteekamu ssente abaana ne beerwanako ne bagenda Kiprotich yagamba engatto ze yawanguliramu omudaali ne bakuba oluyimba lw'eggwanga mu Olympics olwa Uganda ne bamuwa ne bendera omwana eyagimuwa ng'akulembedde teyali mutegeke fe abazungazunga okugenda okukola eyo kuba egundi obusaale omwana ye yakwatirwako n'agamba bannaye omusajja asinze nga tewali bendera ya Uganda n'adduka n'ayingira ekisaawe n'agwa munda n'amuwa bendera ya Uganda. Kiprotich agamba n'engatto yazika ku muzannyi ku muddusi munne yali amaze okuwandukamu yali talina ngatto yali agenda kujiddukira mu canvas ebimusinga obuwanvu bwe yagwanika ne bakuba oluyimba lw'eggwanga mu Olympics Museveni ne bamugamba jangu olabe ekiri wano n'agamba wangi mu kuswalaswala ennyo yamuteegera Ntebe yasanga Museveni ayimidde mukulu n'amugamba toyita wano soka tugende tuli ekyemisana ye bw'akola bwe baba beteekamu okugenda okuzannya tabeeramu naye seba amadda leero abadde alina Kiwanda wabula nawe Kiwanda wummula Kiwanda weewummuze ndabye abaana bazze wano edduha juuzi ne badduka emisinde gyabwe ne bawangula abo bannakaayi simanyi kipule biki bonna ne bawangula eno ne tukuba enduulu ennyimba za Uganda ne tuziyimba ne tulyoka twasaaliza abantu wano edduha wano California International Stadium gwe bw'oyagala ekifaananyi jangu mu kabokisi kange nkulaga essanyu eryaliwo era siri bisiimuula mbiterekedde Ebeneza mugambe tonzannyisa mwana gwenze natambula ensi wano Uganda yali ewangula misinde mbiterekedde Ebeneza ate namwe sijja bibalaga ngenda biragako Ebeneza yekka Kiwanda yatuula ku kisaawe n'alinda abaana ate ow'ebyo emizannyo simanyi ow'ebyo obulambuzi Museveni namugamba tebakuyitako baleete wano tuli ekyemisana ne bagamba president wa Uganda wajja naye bwe muba mugenda mwerwanako mweka do you know why teri munyankola adduka teri munyankola asamba mipiira ebyo babikutula kati olw'okuba balunda nte genda olabe ente zeewaabwe osanga ente nga yonna ekola bwe terina emirembe buli kimu kyeyagala ekifuna mu full swing eno omuganda ali mu kufa njala jo wa bode enjala yamukute naga banene bamusiba emigwa tojja tuwoolera wano nkugambye abasajja bagende Switzerland abo bagende Switzerland ne bagende Netherlands ne bagula omuddo ensigo z'omuddo ente zaabwe gwe zirya ne bagenda nga basuula ensigo mu faamu era ente zaabwe zirya bulungi ogwo omuddo simanyi gulimu vitamin Q vitamin Y vitamin X vitamin Ng byonna mwebiri okitegedde olw'okuba ente zo bazirunda zibakwatako bwe bulamu bwabwe ezo bazifaako kati emisinde yo gye batali egyo bagikutula okulima ne bakukutula ne basigala nga bo be bakulina okusuubula ne bakutula Baganda ne babajjamu mwe babateekako emisolo miyitirivu nnyo omunyankola ayitirawo ku ssimu gwe bali mu kukupima nkugambye waliwo omusajja omu yagamba leero kandabo abantu bano bye bapima bituufu omuganda omanye Abaganda nabo bw'obalaba dduka si bantu bangu naddira loole yateekangamu ebintu ne bamugamba genda wali ku guudi ku minzaani ne bamugamba oyina ttani 607 ogwo omusolo guli obukadde bwe buti musajja n'agamba bannange lumu n'akwata loole n'agisibako ettundubaali liri n'aginyweza bulungi nga njereere ne bamugamba genda wali ku minzaani n'alinnya ku minzaani ne bamugamba toyinza kutikka mmotoka bwoti naawe oyinza otya okutikka zino ttani zonna n'ozitikka wano guno omusolo bulijjo tukusalira nako kati ogenda kuleeta obuwumbi 700 nabagamba wangi nkugambye nabagamba mumpe risiiti
mumpe risiti ngende mbasasule kubanga emali eri omwo sisobola butagisasula egenda kutunda ne bamukuba risiti zonna ne bamukuba obukadde 6 nasumulula ettundubaali nga maze okukwata risiti nasumulula ettundubaali n'abagamba mulekerawo obubbi basajja mmwe biki bye muwooza wano obategedde naye eyo omunyankolo olujja kasatukawo wati n'ateeka yati face identity awo omusolo guwedde aguwadde ne bakutula abaganda ne babajja mu bizinensi naye muganda wange omuganda tasingika. Do you know why? Ekyo Katonda yakimala. Katonda yakimala. Gwolowooza lwaki bakugamba omuntu eyali taata David Mpanga teyalaba ku kitaawe simanyi jjajjawe mbu yeyakolanga simanyi ku nsonga z'obwakabaka simanyi biki simanyi mbuno ye yali looya omuzzukulu owookusatu atalaba ku Mpanga ye looya wa Kabaka Mutebi. Aba baganda baveeko omwana akula ne bamugamba kitaawo muve kufa abatandise history fe twetandikidde history nze history w'ekika kyaffe mutegerera ku jjajja yasenguka embalala nga wa myaka 18 najja n'atandika life e Buganda. Kitange bwe yavubuukiriramu ati mutabani w'omupakasi avubuseemu ati n'agenda mu nsiko eyo nattireyo emyaka kati ne tulyoka tusikira ebizibu bya generation zonna. Kati ffe tutandika okumenya biri ebikoligo. Omusajja omuganda omwana bamuzaala ne bamugamba jjajjaawo nti otyo yessa Apollo Kaggwa ye yateesa endagaano ya 1900 ova wa Zakariya Kisingiri omwana kasita bamugamba nti ova wa Zakariya Kisingiri taddayo kukola kintu kyawukana na ligase ya Zakariya Kisingiri. Oyo ye muganda. Kati mwenewe munaaba kutula nkugambye bamaliya kibaze jjojjo wano ne batandika ebintu byabwe nga byakusaaga kati ye industry esinga ssente gwe ne bw'onoogaana kubanga ne bwe yabakutula eri babireeta wano ku Facebook ku YouTube ne babasasula Mariya kinaali emmere bakiko Madrat and kiko ne balya. Kati Museveni asqueezinze abaganda naye bagaanye okuggwaawo abasse mu bungi n'abakutula mu bungi n'abalemesa n'okusoma. Bwe yabalemesa okusoma ne baddayo ku nsoma yaabwe eri ng'abazungu tebannaba kujja. Omuganda yagamba somanyi mbuno omuganda omu atamidde asinga abasoga abo somanyi mbuno omusoga omulamu. Omuganda omu ataasoma asinga diguri zonna eziva mu Ankole. Awe mutugamba simanyi Dr. Karugire simanyi Professor bikoze bitya simanyi Barugahari simanyi onaani ono yesimbawo okuba president luli yani Banabasi ani ono yali owa Makerere University yani ono gwe bagamba wanabbiira mumutegedde nammwe mumunzijukize bali amuleeba. Omuganda omu nga tasomye asinga degree doctorate y'abali amuleeba ne Karugire ne banne bonna bo bamanyi simanyi balukuuta na simanyi baani ng'obagase bonna combined kubanga ebyabwe biri artificial nze nkubuulira mark my words amwe Munyankole amwe Muganda naye byonna agezaako okutula Buganda egaanye kati sawa yakola kukola Uganda mpya Buganda buli lwe yeeyubula bweti Uganda ebezza engulu kyovula babala bonna bakutudde Buganda n'ensirika bwagikubyeko ekifuba olwaliro bamukwese bali mu kumukaza mujja kumutuwa Museveni mujja kumutuwa tulina okumuziikako Museveni tulina okumuziikako ate mugenda muteekawa taawunye era gye mumutadde ajja kuwunya. Zimbabwe bagezaako okutereka gundi ono Mugabe baatuuka ne bamuziika basajja mwe mujja tuwa Museveni mulimba mujja tuwa Museveni nze mbabuulira juuzi mbadde
Paulo yagamba bannange mbaweerera amagezi gaabwerere. Museveni namugamba bw'oba tuyagala bakubike weesonyiwe Buganda. Weesonyiwe Buganda bagenda kukubika, ekifuba kigenda kukwabika. Nkugambye bw'amaze okubaggala wonna buli wasuubira we bajja akasente, Museveni agenda okulaba nga abantu bazimba, agenda okulaba nga abantu balina ssente. Abateeka mu lockdown n'amanya babadde tebakola, leka mbaggulewo. Agenda osanga ekibuga kijjudde bizinesi zitambula, balowooza mbuno be balina ssente. Beebuuza abasajja ssente bazijja wa, nabo tebamanyi. Kati Buganda gwe mutwe gwayo. Buganda lwerisaanawo omanyanga nti Yesu azze. Buganda lwerisaanawo omanyanga nti Yesu akomyewo eyo nkomerero. Kubanga omwana w'Omuganda nkugambye bw'akola ne bamugamba kitaawo ye yali akulira ab'ekika ky'egundi, era ye yakola kyovula babbo buli ssaawa babeera bamanyagana, bagenda mu kwabya ennyimbe ne banyweza biki, ono muzzukulu wa gundi, mutabani wa gundi egendebwe. Omunyankole bw'omugamba nti siko otambule ng'Omuganda ng'asooka asaawula embaliga ng'agwirira ku ddyo ne ku kkono, mbulu atambudde ng'Omuganda. Baakweka ebintu eby'omuwendo omungi, baabikweka mu mbeera zaabwe, ne bwe babyogera oyinza n'obutabimanya. Kati ate ffe olw'okuba twakalaba, abanyankole olw'okubanga baakalaba, bw'agaggawalamu yeefuula kirala, ayagala kusengula byalo. Omuganda abeera mugagga ne mutamanya nti mugagga n'okuba. Omuganda abeera mugagga ne mutamanya nti n'omugagga, n'abaleka n'okutaka lye ne mubiirako. Omunyankole bw'agula ettaka, genda obuuze Kikyonjo, genda obuuze ab'e Lusanja. Kikyonjo olwamala okufuna endagaano, si be balina emmundu, ne basalako ne bamenya buli kimu. Naye ffe nkugambye abantu bakulira ku ttaka ly'Omuganda n'otamanya na nannyini ttaka, ateekawo omusigire awo. Omusigire gwe yalekera ettaka n'alyoka abajjako amakanzu, buli atunda n'amuwa ekkanzu, nga nammwe mulowooza lina ettaka lya Awire, lina ettaka lya Walayi, nga si lya Awire nannyini ttaka mula. Nze waliwo eyo gye tuli ku ttaka lya Mawanda. Mawanda oyo Mawanda kuliko abantu, naye yali kwasa omusajja Mufumbira, naye nga bali abafumbira abaasengukadde okujja mu Buganda. Era buli muntu agamba gumisiriza ayina ettaka. Byalo na byalo, ttaka lya Mawanda teryakimanyi, balowooza lya gumisiriza, yayambala amakanzu. Mawanda tavangayo okutugamba nti abange lino ettaka lyange naye ettaka lya Mawanda ate akimanyi. Gumisiriza yatunda ebibanja, naye ettaka lya Mawanda. Kati Omuganda abeera mugagga baalabalabada. Omuganda ne bw'aba tafuze mbutali mu ntebe si ye pulezidenti, Abaganda baditamininga okubeerawo kwa Uganda eyawamu. Gwe lw'obakubako ekifuba bw'oti lw'omanya. Kati ate nabo bagenze ne bakijanjawaza kasita bafunye omwana waabwe. Oba bakiteesaako, bakwata omwana waabwe ne bamukweka mu nnimiro, bamukweka mu bikoola. Kati gwamanye ebikoola by'ogenda okulowooza. Bakwata omwana waabwe ne bamukweka mu bikoola, n'akulira mu bikoola bya green, n'abeera eyo nansirika. Kati buli omu abinoonya. Je Mama Ebeneza some few days back nabadde njogera naye awo ng'agera agenda kunywa caayi, n'agamba sooka ondeke nnywe enjaga yange. Naye yanywedde ku kikoola, anti bamugambye ekiwonya COVID. Omulenzi yakizuula emyaka 30 egiyise, n'amala okunywako buli bwennyini obuka. Kati ffe tutandika okunywa nakazi, emberenge yaginywa, emberenge yonna yaginywa n'agimalawo. Buganda yakweka omwana waayo mu bikoola naye muteeka eyo. Kakati babama Ebeni dwe batandika okunywa ku kikoola. Kati bwe mwagamba bannange bw'olaba ekyo ekikoola tokiyitako, bannange nogako otwalireko omwana mutwale munyweko muwulire. Omusajja yakinywa n'ajja mu kwalite yonna abaagimazeemukko Museveni. Bannange mujje mbawe layisinsi mulime ebikoola. Kati kumwe nani asinga amagezi? Mwabakagitandika oba oli eyabisooka? Anti bye mumuvumira. Kati naffe katulage nti ate muche mumuvuma ate tulabamu ekirungi. Kati nsi yonna enoonya bikoola ate kati ye yabimaliriza.
takyayimira nawe biri yalokoka kati kiki mbadde mbagamba tuzimba Uganda empya nga Bayibuli bwegambye twagala okuzimba Uganda empya ng'ate tetukubye ekiraka tetugenda kukuba kiraka kikadde ku kipya nedda buli era njagala okuyita indigenous Banyankole mujje twegatte tuzimbe Uganda empya nga ekyambalo kya Uganda kyonna twagala kipya tetugenda kukuba kiraka Museveni bulijjo atubuzabuza n'agamba ono Mbabazi ye mubi n'agenda akubawo ekiraka kya Lugunda gavumenti neegwa yenze n'atugamba Lugunda ate kati ye yafa nnyo ndesi n'akubawo ekiraka Nabbanja kati abaana bawanika ebipande Nabbanja batubanja naye bannayuganda nammwe temuli bangu Nabbanja batubanja Nabbanja talina solution yagamba obbawa yakuta obukadde 5 yabutwalidde Kazimba Mugalu Kazimba Mugalu n'agamba Mukama nkwebaza bannayuganda tebadda ningamba Kazimba Mugalu katukukubireko mu ngalo abaana abali wa manju wa kanisa abasanyu babies home mu lockdown muno tetulabangako kyakinga egenzeyo nti ne baweeye ekyokulya Kazimba Mugalu yakuta obukadde 5 n'abo tamale emirundi wagambira kiki ekiri mu Gandula abantu tebalina kye balya Kazimba Mugalu ye yakuta 5 n'aweta ye ne yeebaza ne Katonda abaana bawanise ebipande Nabbanja batubanja omukazi agambye ku luyinje namuŋŋona wali oba tufe katugende tukole ningamba gwe mukazi era oyo mukazi mumumpeere 2 Kings chapter 7 abagenge bagamba bwe tubeera wano tufa ne bwe tugenda tufa tugende tufe bwe bagenda tebafa omukazi akootinze ekyawandiikibwa mu Busungu ningamba omukazi ono ekyawandiikibwa kino leka nkimujjukize bwe kiri ayimiridde mu kukkiriza ayimiridde mu Bayibuli tugenda kuzimba Uganda empya tetusobola kukwata kiwero kikadde kukikuba ku kiwero kipya no tetusobola kukwata kiwero kipya tukube ekiraka twagala Uganda mpya mmwe kamba buulire talent Uganda ina talent naye waliwo Museveni kasitala bekintu bo kye bataliimu ekyo ng'akikutula olowooza lwaki abalunzi b'enkoko tebafunamu abalunzi b'amagi ewaabwe teriyo nkoko n'alyoka abateekako emisolo simanyi ebirungo bya senebeka simanyi temuvuba mukene abasajja bakuba abavuba mukene embuno ovubyako ennyanja akato kati ogamba otya bano abasajja b'okulwenzoli babayita batya abo bampigini omukuba otya n'omugamba mbuno omuvunaana otya nti nno teyawanvuwa awo abaakomye ekyo kyekika kye bwatyo bwafaanana abasajja basanga omuntu ng'avubye mukene eryato lya mukene ne bamusuula mu mazzi ne bamugamba lwaki ovuba obwennyanja obuto zino empuuta zonna ozisse n'obwongo tebubawa nti mukene akomaawo tebamanya nti mukene ye yoyo mukene bamuyita mukene bo bamanyi mbu bassa empuuta ezibadde zigenda okubeera empuuta empitirivu ne bakwata omuvubi ne bamusuula mu mazzi bino bye mbabuulira mbimanyi mbabuulira nga mbitegeera si byakulimba kubanga amawulire g'ennyanja ngalina buli lunaku kuba navuba kati awo ebirungo by'emmere ne birinnya kubanga tewaliiwo mukene do you know why ewaabwe tebalunda nkoko ate era ne baddira muwano ne babaguza eddagala nagamba eddagala ogula eddagala eritta enkwa n'olisiiga ente neefa enkwa nesigala ku nte ng'enkwa enywa ente oyo Museveni mbuna akutula Buganda emukutudde Museveni njagala nkusabira essala ne mugeyeena gy'olaze Mukama takuwa eggulu ne bw'oba weenenya Mukama atusaasira atuyambe buyambi takuwa eggulu Museveni ogende mugeyeena Museveni okole ng'enku Museveni kola ng'enku eziseesa mu geyeena bw'oba okyali mulamu Mukama atuyamba akutte Museveni ofooveewo bw'oba ofudde Mukama takusembereza ddala wadde naye akuteeke wakati mu muliro obeera enku eziri yaka mu geyeena musajja gwe
naye nkubira byonna nkubule naba abantu batula bwe bati ne bateeseza Buganda ne babuuza naye Buganda ebeera bwetya kubanga bye bakoze Buganda senga baabikola bo kati senga bayingira dda Cameroon senga basenguka dda nga bagenda balunda kati senga baddayo bali Cameroon bandiyisaawo mu Congo ne bagenda nga balunda ne bayitiramu ddala nkugambe kati senga bali Cameroon kubanga tulabanga balinga abasomyesomyeko naye emitwe mikalu ne bw'obawa ekintu buli kye babawa kyekigwa ono lumala okusuula wano nga bamuzza wali nga nawe asuulawo nga bamugjawo nga bamuzza wali nga nawe asuulawo Omuganda ne bw'aba teyasoma asobola okumanaginga institution asobola okumanaginga ekintu nekitambula nekigenda mu maaso nga teyasoma naye abo abadiguli omusanga bo we babeera kulyawo buli kati tugenda kuzimba Uganda empya nga tetugikubye kiraka kubanga twagala tugenda kugidiwaminga twasookedde ddala ku Museveni yennyini nakulabula omanyi abo abaakuyimbirira babagamba awamaani be baali tebakwagala nze nali nkwagala musajja gwe ne nkugamba sitaani takukema n'ogolola olugalo lwo ku Buganda olowooza gwe oli w'amaanyi nnyo okusinga Amini oli w'amaanyi nnyo okusinga abaasooka Obote yakuyigiriza ebyobufuzi gwe n'olowooza mbu kati gwe oli mugezi nnyo singa Obote yabakubako ekifuba yagenda n'enviiri zimukutuse si era yagala oluviiri ngaaki yagenda n'enviiri ziswenyuuse kugamba gwe n'olowooza mbu kati gwe mugezi nnyo agenda osinga Buganda yiiyo oba tonnafa Buganda yiiyo nze nakugambye giteke mu lockdown ya myaka 5 ate tebajja kufa ate kakutanda obeere ng'ofudde era gano amagezi mbaweerera gabeere anti omanyi nga bawa nomugano gakozesa nawamugisha muntu amagezi ne mugamba mugisha muntu teweesimbawo bw'oba oyagala okusigala mu kasupu mu Buganda bakayita akaniguusa bw'oba oyagala okusigalamu akaniguusa don't bother yourself okwesimba ku Robert K n'owakana kakati oliwa oli luddawa nagaba wane mugamba buno anti ffe basiru mwe bagezi kale katulabe baani abanaawangula kati ne gana amagezi mbaweerera ga bwereere gwe kayine mizimu nnyoko ne banno bonna ebbanga linno nga muteekateeka okuziika kitammwe ne bammwe mudduke emisinde mugende mudduke muyingire Rwanda mbabuulira eyo yokka ye chance gye mulinawo mulina chance esobola okutubba kati nga mukyasirikidde omulambo mugusuulewo mudduke ife tujja gweziikira ffe tumanyi kye tunaagukola tusobola okusalawo ogambye kino ngenda kiddamu abasajja bagamba bwe bati oyita Ojooko yali eruwero n'awulira radio call nga bayita Tango Bravo come online nti am online pass your message oyo musajja mumutemeteme mumufumbe buli musirikala muuteko supu buli omu afune ku buvumu bw'omusajja oyo oyita Ojooko n'abuuza kiki ani gwe bagamba okuwuuta mu supu bagenda kumpuuta mu supu kati ffe mutuleke Museveni ffe tumanyi bwe tugamba tumutemeteme tumutemeteme tumufumbe tumuwuuteko supu ffe tumanyi bwe tugamba tumwoke ng'abayindi ffe tumanyi bwe tugamba tumuzike ffe tumanyi mmwe mudduke emisinde mutaase obulamu ekyo kyensobola obbagamba kubanga tugenda kuzimba Uganda empya ennyumba muzireke nabagamba nga mutubba ne muzimba zifulaati ne mbagamba ezo fulaati mutuzimbidde gavumenti yaffe tegenda kuddamu kupangisa ne muwakana ezo zihostero ze mubadde muzimba simanyi mishi simanyi Douglas Villa simanyi biki simanyi ebyo byonna tugenda kuteeka mu gundi ofisi za gavumenti teri gavumenti kusaasanya sente babaka ba paramenti 30 baminisita 25 sente zigende mu malwaliro Uganda etinte teri kukuba kiraka kipya ku kigoye ekikadde Bayibuli yegambye tetuyinza kuyuwa bintu bya muwendo mungi tetuyinza kukwata ekintu ky'omuwendo mungi tukiteeke mu nsawo enfu evunze Bayibuli yegambye omwenge omusu tebasobola kuguyuwa mu nsawo
eyeddibe kadde kubanga guba gugenda kuyika gugenda yitamu tetusobola kukwata amafuta gammwe gabakwasa tuyinayo abantu abasoma amafuta nkugambye nyina wano omuwuliriza wange eyakola formulas z'amafuta nazikolera ensi bbiri zesigenda kwogera nga bayimiridde ku magezi ge mu kusima amafuta ne mu kugakozesa munnayuganda ate mukyala waliwo omukyala akoze akatabo oyo gwe bagamba kagenda kubeera ku silabasi y'ensi emu mu Africa awo mukyala munnayuganda atereza ebyenjigiriza by'ensi endala ebyaffe bagenda ne babiwa omukazi simanyiye kainestan omukazi kyakoze education ye Uganda genda yolabe kati ffe tetugenda kukuba kiraka kikadde ku lugoye lupya nedda ssebo tetugenda kuddira lugoye lupya dukubako kiraka kikadde nedda ssebo buli kimu twagala kipya nkugambye waliwo omulala nsiba mwogerako wano akoze mu nnyonyi myaka 22 ali mu kampani za nnyonyi yatandika agaba mmere munda mu nnyonyi kati ali kuba managing directors munnayuganda ali wanandaba tetugenda kukuba kiraka kikadde ku lugoye lupya tebakulimba ebyo bagamba bambi ono ye bambi abadde akoze nedda anti generation yammwe ebikutemu n'ebikola bwetyo kati neyaffereka ebikwateko Honorable Nambozi yagamba by the way nalabyeko nga Honorable Nambozi ali ku chupa nge yakirabyeko Honorable Nambozi yagamba bwati nga bamubuuza lwaki ovudde mu DP n'ogenda mwene UP lwaki olidde mu DP oluku yagamba bwati ekyo kibiina ky'abajjajja ffera tukyagala nnyo bakikola nga balina ebizibu byabwe ebyekiseera ekyo naffe tulina ebizibu byaffe ebyekiseera kino twagala ekyaffe ekyekiseera kino bwe ziba nsobi katwekolere ku nsobi ezaffe ez'omulembe gwaffe tuleme kugendera mu nsobi ez'abajjajjaffe abagendedda DP yali erwanyisa bazungu ffe tulwanyisa kalekyezi ffe tulwanyisa bachwezi tusaana General Secretary nga mulokole David Rubongoya agenda okujja okwogera ekintu aba yasoose kusaba he's a pastor genda okole research twagala omwogezi ow'ekibiina nga mulokole asooka kusaba omwe w'amagezi n'amuwa ekigambo najja nayogera ekigambo mu 7 gyali n'akankana twagala tetukuba kiraka kipya ku kintu kikadde tebakikulimba ekyo bayibuli yakigaana kyovulaba ye Museveni abaddewo nga yiye mukadde ne yeekubako ebiraka ebipya n'agamba Kisekka ye mubi n'aleeta Nayigaga ne bigaana n'agamba gundi ye mubi nti ye kakati Bukenya ne bigaana n'akyusa n'agenda n'agamba kakati bigaanye leka ndeete ku kawala kana akato n'aleeta Anite ne bigaana akuba ekiraka ekipya ku ye yennyini ekigoye ekikadde kyovulaba omwenge gwa Uganda guyiise amafuta ga Uganda gayiise kuba ensawo ekutta amafuta ga Uganda yakaddewa abantu bakira ne bagalaba nga ebimotoka byagasombye okuva e Bunyoro gajja gatiirika abantu ne baliga ne bagamba tugalonde tugakole tutya omusajja mukadde addidde obugagga bwa Uganda abuteeka mu nsawo enkadde byonna ate guleka nkubulire waliwo omukyala eyayogedde obunnabbi n'agamba bwati Museveni alemereddwa okubba Uganda ogimalawo ate agenda kuba yakavaawo waliwo minerals empya mukama zaatadde mu ttaka lya Uganda Museveni zaatalabye zaatagenda kulyako zaatagenda afudde taziwuliddeeko mukama tenza kukkiriza Uganda kusaana Uganda ogimanyi gwe mu byafaayo by'ensi Uganda ogimanyi nkubuuza ekitoogo kya River Nile kyakuuma Musa amazzi ga River Nile gayimirizawo Yesu ne Yozefu ne Mariyamu nga bali e Misiri eyo Uganda oyinza ogivaamu ku ebyo ebyafaayo ebyo byenkuwaddeko ebyo byokka byenkuwaddeko
agireke esaanewo ekyo Mbalayira teyinza okujjako nga teyaganywako yeyonka ku mabeere agavudde mu mazzi ga River Nile wane waffe ebusoga kyova olaba Uganda yeesoose okukola eddagala lya COVID naye mutubuza sipiidi abasajja bantutwalidde bannamawulire ne bagamba bannayuganda muganya okugula Covidex naye kye bamukola e Kenya ne balonda yaawe ekinnayuganda ne bakiza eri ku sayidi ya Kenya ne kyogera oluswayiri lw'e Kenya afe ne waffe Covidex atuwonyeza endwadde naye bannange babasika eriyo wamma temukkereza temunona ssente zammwe ebyo ebidagala byabwe mugende musabe Katonda ajja bawonya COVID nzowa mwenyokeze emiyembe Katonda yagibawadda miyembe bikola by'amapeera obukomera buno mamebe nibinkozeseza nga bwasaba gambi baleesawo ekine Uganda ekina Kenya anti awo boda bannayuganda bannakenya bannayuganda nekyogera ffe wane Kenya Covidex kyatukoledde okuva omwaka guli Covidex atuwonya Covidex yafulumye ejjo mugamba mutya nti yabawonyeza kuva mwaka guli mmwe basika eriyo Uganda tegenda kuggwaawo ate Uganda empya egenda kutweyagaza waliwo omukyalo omwe aŋŋambye bw'ati mukyala mukulu alabye ku bintu ebiyiseewo aŋŋambye nze Lule temulabanga Museveni akutudde Uganda nti Lule bwe yalinnya ku ntebe bw'ati twalaba ensi ezayamba Uganda ne batwetera ennyonyi ne zireetanga ebintu okuva ebweru nga tufunye Lule pulezidenti Lule ennyonyi bayanguwa okujja okuzza ekonomi Uganda neddawo ezo ennaku Lule ze yatufugako zokka twalyanga nnyama yokka nengamba oyo omwana Robert Kinga yakutte ekintu mugenda kulaba ensi nga zituwa ebintu ebyobwerere ebitali byakuzaayo nengamba nze nabirabako nga Lule ye pulezidenti nkugambye nabbi yagambye bw'ati sitera kukkiriza bunnabbi naye bw'olaba mbwogera nze nkema emyoyo yagambye minerals Museveni zaatalabye zempitirivu Mukama ze yakwekera generation eno kuba yamulaba yamutega otufuta tuno otusookerako just tuno otusookerwako naavuluba nankugambye bagasanga gakkirira gatambu gakunkumuse nga bw'olaba mara mu kukkubo buli lwayitaayitayo n'ateekako mu bisawo n'ateekako mu nsawo n'ateekako mu gundi n'ateekako mu bipale mumulaba ayimiridde ebipale bitekena biti mubaamu mafuta naye gamulemeddewo Golodi amulemeddewo agobye emubende wano abagobyewo simanyi ayita mu mukanjuba mbu mukanjuba ekyo ekirombe simanyi mbuno yakigula 1986 ne bagobawo abantu mbu simanyi ffe twakola survey simanyi bwe mwakola survey ne muteekayo Golodi ne mumuteekayo ne bamugobamu abantu ne Golodi abalemeddewo n'amafuta gabalemeddewo kati ate Mukama agamba waliyo ne minerals endala ezigenda okuzza Uganda engulu ate za Robert K Museveni bulijjo tuwanira mbulino oyina amafuta go gaago togaleseewo ate Museveni oyina okufa bw'oba tonnafa oyina okufa nga lwaki tofa nze ngina kukusangayo obusanzi Kyanja agenda kukusangayo obusanzi anti wayagala Kyanja afe Kyanja ayina okulaba omulembe gwe yalagula Kyanja tayinza buta Honorable Kyanja toyinza butalaba ku mulembe gwe walagula nga gutudde mu ntebe yagamba waliwo omulembe gw'endaba guli muzibu abaana bakanga badde kakati atona akoma tugamba naye mukakane ate mulekerawo n'okwambala empale z'ebituli tuleke nnyabo tuleke gwe fa ku mulembe gwo fa ku mulembe gwo mugende muggwereyo mugende n'ebyammwe temulekaawo yadde kuba tetugenda kukuba kiwero kipya ku kigoye kikadde mugende rest in peace ate mukazi gwe oyina okuwira ku bwannamwandu bwe buluma ogenda kukwata enkoni ogende ku luzzi onone amazzi ojje weefumbira akatogo nako kakulema okulya olumala okubonaabona bwotyo n'okafumba bw'omala okukajjiisa amaanyi ne gakubula ne webakanga tolidde anti bye mutukoze nze nali nina amagezi nze omanyi nze ndi muntu muzibu twabikola nga wakanga mukola ne musiba nga mukola tata n'abakozesa n'abambusa ne mukira ne mukuba ebijanjalo ne mukola ne mubiwewa ne mugenda ne mukola mutya ne mulima ne munoge mwanyi ne mu lunaku lumu ne mukola emirimu 100 mugenda tukasawo ye mwawo 2 mukakanyemu bwe mutya anti olwo fenzikiza ye yatujjanga kukola
n'okutuka ne weebaka ate ng'enjala ekuluma. Nze kye nakolanga nga neebaka mu ddiiro wakati. Era baba batambula ne bakulinnya bannanga aniyo ne yeebase wire. Vaawo tuteekewo akawempe gwe vaawo ffe tujjule emmere genda weebake. Awo nange nendya kuba mba sijja bo bangobye kuvaawo genda kwebaka nenzukuka nendya ekyeggulo. Gwe mukazi gwe n'ekyeggulo kijja kukulema okulya nga gwe okifumbye. Otuuka okukirya nga naawe weerabidde oteekamu omunnyo. Ebyo bye mutukoze. Ffe tetugenda kukuba kiraka ku kiwero ekikadde. Buli kimu twagala kipya. Era bwe muba mutwala amafuta gammwe mugatwale mugajjewo mugamaleewo mugende nago golodi wammwe mumutwale. Anti bulijjo agamba my oil wuuyo mutwale kabula baba ogenda mumutwala mbu my oil. Abaganda babalemeddewo munnange oyo ye Muganda. Nze Abaganda mbakuliddemu nabasoma nkuganda bagana His Excellency Kyagulanyi okutambula n'asigala ewuwe nga atudde bw'ati. Buli lwa mukaaga n'akola consultation buli awali omukolo ne wabaawo consultation za Kyagulanyi. Abaganda ne Isirayiri bw'obalaba dduka. Abaganda ne Isirayiri bw'obalaba dduka. Jjo nabadde ndi ku programu ya Kazibwe Bashir. Ayina ekintu kyayogedde kye newunyiza ku story ye y'okulumba Amini. Abayisirayiri nga balumba Amini. Nti omukyalo Omuyisirayiri bwe bamala okuwamba ennyonyi eyo nga abasajja bagiwambidde mu bwengula. Omukyalo Omuyisirayiri yatandika okuyiiya. Nsobola ntya okulokola ennyonyi eno? Nsobola ntya okutegeeza Abayisirayiri nti abasajja batuwambye, Palestine etuwambye? Laba abasajja bwe bagamba nti ennyonyi erabika amafuta gagize tugende tugweke Tripoli tunywa amafuta. Gaddafi n'abakkiriza okunywa amafuta. Bwe yalaba ng'ennyonyi yeesulika eti anti batuuka ne babagamba kale musibe enkoba zammwe tofaayo tutandise okukkerera tusigazaako mita emitwalo 607 kakati buli omu weenyweze bw'owulira tosateekako oxygen. Omukyala n'asituka mu ntebe ye n'atambula n'agenda mu ttooyi. Bw'atuuka mu ttooyi y'ennyonyi n'amagamaga bw'ati nti ennyonyi yali nkaddekadde n'alabako olubaatibaati n'alususumbulako ne yeesala wansi. Omuyisirayiri ne yeesala wansi n'antonya omusaayi. Najja ng'atiiriika omusaayi ne bamubuuza kiki nti nvuddemu olubuto bannange nvuddemu olubuto. Ne bapapalaawo ne bagamba abasajja ne bagamba bane kino ekikazi sigala wano. Ne bamuleka Tripoli. Ye yali whistleblower. Ye yali blower whistle. Ye yafuuwa firimbi n'agamba Abayisirayiri mumanyi batuwambye nze nsigadde wano. Ne bajje Tripoli ne bamunona. Ye yababuulira byonna bwe bibadde ne batandika okulondoola ennyonyi. Ne bagiraba ng'egwa entebe. Ne bajja ne babanona. Oyo ye Muyisirayiri, oyo ye Muganda. Omuganda asobola okwesala wansi okutaasa banne. Abo bw'obalaba babiri dduka. Kyagulanyi yasigala ewuwe abasajja buli mikolo gyonna nga toyinza tebayinza gyonna ne giggwa ng'okwanjula kubadde kwa Kyagulanyi. Ne weebuuza Kyagulanyi yagobye babbi ayanjudde omukazi omulala oba ogenda okulaba omugole okuva genda omunoonye watudde genda omunoonye n'ogamba bannange Kyagulanyi yagobye Bobby Babby. Ogenda okulaba ng'omusajja gwe bajjeyo omulala n'ogamba obwedda buli kiboogera Bobi Wine consultation ziwedde. Ye Museveni ali eri agamba tajja kutambula. Yamukuba akalulu kati ali mu ntaana. Tebannamuziika naye gwe omuzimu gwatuuse dda. Kati yafudde akalulu kali tekayinza kuleka Museveni waggulu. Bw'aba tannafa ayina kasikonde era ajja kufa. Bw'aba tannasikondoka era agenda kufa. Gwe kali akalulu gwe wakalaba obuzito bwako. N'olwaleero Electoral Commission temanyi bulubu meka Museveni bwe afuna. Mugendeyo mubabuuze obanga babumanyi. Obabuuza bannaye Museveni ye yalira ku bulubu meka nti buli bwe twasooka okuteekayo tebwali butuufu. Tugenda baterayo obulala mu myezi 6 bafuuse Nabbanja.
ne Museveni mu weeks 2 covid agenda kuba afulumye kakati bwe twamulemeddeko ennyo bagambe Covidex awonya be Kenya nga nange mpuliriza ebyo wamma tusabe tuve wano abaganda muddemu amaanyi teri agenda bamalawo bannayuganda muddemu amaanyi mu ttaka wakyaliyo minerals Museveni zaatalabye nga bwe yatubonyaabonya n'abajja mu birala byonna yasula cooperatives nga tamanyi nti mu Katemba waliyo ssente abaana ne bakera ku makya era ne batalima tebabonaabona Maria kinakubba engato ya mitwalo 7 ajja okusesa busesa bantu ne basasula Museveni agamba bannange era n'abanyankole babaleetamu awo ne babategategamu awo ne banyumyanyumyamu awo ng'ebyabwe tebinyuma ekintu ne bakikwasa muhanji abawaako busammambiro naye era beevuga Kabaata yeevuga Maria kiyeevuga ani ateevuga kapere n'abeerawo Amoti ajja n'ayogera bw'ati n'ogamba alina lwayogera n'ogamba naye omusajja agenda kuyogera amagezi n'ogamba bannayuganda kambabuulire kuba kati lockdown weetuuse enzibu njagala mbawo amagezi tuyite mu lockdown genda ogule enkoko ne kilo y'ennyama kakati obikalirire ofumbe akawunga ofumbe ne mukene buli mwana awunyeko nga bwakoza mu mukene nga bwawunya ku nnyama kuba okulya ennyama kabaka woowunga taseka Amoti n'ataseka ne museka nomugwa n'eri ne musasula n'atambula n'agenda ye Museveni alowooza mbunno bwe yajjawo cooperatives natte mwanyi n'awamba ebyobusuubuzi olwo mbunno banaasula enjala tosobola Segona Honorable Segona yagamba bw'ati buli lwoggala luno oluggi nasooka kiwulira ku ye buli lwoggala wano manya nti olina woggudde omusajja yatuuka okutunyiga ku social media abaana ne kibayita VPN Museveni agamba VPN mugijjeeko omugezi wa gavumenti najja n'agamba VPN mu nnaku 2 ngenda kuba njijjeeko yinginiya VPN wana Uganda ffe tubeera ne VPN mu nnaku 3 ngenda kuba njijjeeko bannange VPN weeri ne bagamba mubateekako OTT bw'oteekako OTT VPN evaako VPN weeri mubajjeeko Facebook abalina VPN baba no wano bali mubende wabula ye Museveni amanyi yajjawo Facebook abe mubende kwebali abe mitiyana kwebali abe gundi wone nganjo wano ne bombo kwebali Segona gwe nasoko okukiwulirako nti buli lwoggala oluggi obeerako lwogudde kati nze ne nnyingira mu nnyumba nenjigala yonna ne ngamba kati nzigudde luli luddawa ngenda okuwuliriza ennyo nga waliwo empewo eyingira ngenda okulanga mu nnyumba mulimu ensiri eyina weeyise ne mmanya Segona ki yayogera kituufu gwoba olaba ng'enzigi zonna oziggadde naye wabaawo lwogudde kati Buganda bw'ogiraba gyesonyiwe kati buli weesonyiwa Buganda Uganda eba efunye emirembe kikyentegeeza Museveni talina gy'ayinza twala Uganda ate yasembyeyo tewakyali mukulembeze gwe tusobola kuwa mandate nga gye tuwadde Museveni Mukama abawo omukisa Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo nkwebaziza olw'olunaku lwa leero Mukama tukwebaziza kubanga otukuumidde Uganda ate Mukama ositudde Uganda n'ogituwa wabula Mukama twesiimye naawe weebale nnyo Mukama twalwana olutalo ne lutulema bwe twaluza gy'oli Mukama omusajja yafudde bw'aba tannafa mu kime wamma Mukama bw'aba tannafa mu boopakira leero abalina okugenda leero tomwerabira Mukama Museveni mutwale ate nkwegayirira Katonda w'eggulu Museveni tomuwe ekifo ky'okwesiima Mukama Museveni tomuwe ekifo ky'okwesiima ne generation ye balifa bato bajja kufanga bato ate nga basabiriza Esaala eri mu Samwiri ekisooka essuula ey'okusatu Mukama generation ya Museveni bafenga nga bato ate bafenga momboze bafenga bapakasi nga Museveni bwe yayingira Uganda bajja bapakasi nga momboze generation ye yonna eriba bwetyo okujjako oyo alyenenya gw'osonyiwanga
naye ekikolimo kya jjajjaabwe ne kitaabwe abaliwo nga ye kitaabwe n'abaliwo nga ali bajjajjaabwe kibambale ng'ekikolimo kya Finnegansi bwe kyayambala abaana be bonna mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda ayinza byonna. Mukama tukwebaza olwa Uganda. Mukama Uganda yatandise otunyumira. Mukama tukwebaza kubanga otuddiza Uganda nga tetutuuyanye. Mukama weebale twatuuyana Uganda n'etulema. Mukama nga tulwanye n'akasajja myaka 35. Naye Mukama otukoledde ebikulu n'ebyamaanyi. Mukama Museveni bw'aba tannafa mu kime. Mu myoyo gy'opakira leero egirina okulinnya ennyonyi egy'ewuwo leero. Mukama bw'oba watutessa enfuma. Gwe tubadde twagala ngaki. Mukama olaba watwala Sipuliyano Kizito Lwanga Ssaabasumba. N'otutwalira Sheikh Muzata n'olwaleero eddoboozi erikyatambula mu matu gaffe. Tumumiisinga ne mu biseera bwe biti yandibadde yayogedde dda. Naye Mukama tetulina olaba watwala abo Mukama ne bukya ku makya Mukama ng'otutte Muzata Sipuliyano waliwo omusajja Kaggwa Mukama ne bagenda Mukama nnona. Mukama Museveni bw'oba tonnamunona munone bw'oba wamunonye Mukama weebali. Mukama ki Uganda kyatandise ddo just okumubika obubisi. Ki Uganda kyatandise ddo tunyumira. Mukama ki Uganda kitunyumira oyo musajja waatali. Mukama weebale otukoze bulungi. Mukama otukoze bulungi. N'ebirwadde bibadde bituluma Mukama byakuwona. N'obwavu bubadde butuluma abadde musajja oyo. N'ekikoli mu Uganda kyebadde ina abadde musajja oyo Mukama. Mukama bw'aba aliko oxygen gikuuleko. Mukama tukwebaza. Mukama tukwebaza. Just emirembe gye tuwulira gyakumubika. Tewali just okumubikako obubisi bwati. Mukama tuwulira emirembe ne bwe tutali enjala tetulu. Tewali kye tusobola okukuwa Mukama okujjako okukwebaza okugamba nti Mukama weebale. Mukama Uganda giwe minerals empya watugambye ogenda giwa minerals empya ze batalabyeko empya zakava mu ggulu mpya tukuwatandise dozisengeka yeeyo waggulu. Mukama twalabako wane Kongo abasajja nga ne batakula n'ekitiyo katono bwe kati mililita nga 6 awo wansi ne bajjawo golodi omungi oba ziba kilomita oba fuuti ziba just mililita nga 7 omusajja natwala ensawo ya golodi ebyo Mukama tugenda biraba e Uganda nga wona ku kafumbe mukasa waliwo golodi. Ne Mukama oyagala Uganda weebale Mukama ffe tetulina kye tusobola okuwa ekisibwa n'ettendo tubikuddiza buli kimu twakikukwasa Uganda yo ne banna Uganda ekyo bajjajjaffe be bakikola mu luyimba lw'eggwanga ne bagamba eno yo Uganda mu nsi zonna eyo ya Katonda yawaniridde. Mukama weebale kuwanirira Uganda olaba otuwonyezza omusajja omuchwezi n'abachwezi leka abachwezi bamunywe omusaayi n'amagumba bagamekete. Mukama waliwo embwa esobola okumeketa eggumba ne libulawo leka omuchwezi amekete Museveni n'eggumba alimekete. Kuba abachwezi anti babadde atembeta. Mukama nakusaba oyo noone enkolagana ye n'abachwezi bamwenywera omusaayi bamulye ennyama n'amagumba bagalye. Weebale Mukama kati n'omulambo gwe gwagala kubula ng'ogwayitira simanyi yitira. Mukama weebale. Mukama weebale. N'abalwadde mbasabidde Honorable Nambayoze musabidde Mukama. Nalabye nti mulwadde musabidde omukyalo yalina okulaba ku Uganda empya. Mukama omukyalo oyo alwanye nnyo bamusibye mu makomera bamukubye ekibooko bamukutudde amagumba. Mu linnya lya Yesu wankubadde waliwo ekisinsi ky'okufa Namboze Mukama mubikkeko omusaayi gwo. N'abalwadde bonna baliwo Mukama leka balabe Uganda empya. Weebale Mukama kubanga ogenda bawonya. Mukama bawonye. Mukama abalwadde bonna nkusaba kitange malayika w'okufa ayimirize okufa e Uganda mu linnya lya Yesu. Mukama banne Uganda bawe ku ssanyu lino walimu okuba wabeera ku kitanda nga tucelebrating okufa kwa Museveni. Leka Mukama banne Uganda beeyiwe ku kkubo nga basanyuka olw'ekyambika kino. Mukama tugenda kusanyuka kubanga tuba Mukama tugenda Mukama ojjukira olunaku abaana ba Isirayiri bwe basomoka Redisi. Ojjukira ekyali emitala weeri ogenda kuddamu okiraba e Uganda nga tusomose Museveni. Mukama waliwo n'abatakkiriza mbu afa ate nga yafudde. Wamma Mukama weebale bw'aba tannafa mu kime bw'aba tannafa munone Mukama mu linnya lya Yesu. Mukama bonna abantu bonna mbasabidde Mukama tetusobola bamalayo. Waliwo abaagala ssente
waliwo balinga bizinesi zaabwe zifa ebintu byabwe biri mu sitoowa tebitundibwa. Mukama tujje mu lockdown wamma, Mukama wamajjango tujje mu lockdown. Mukama tusoke tukutendereze. Mukama watugamba dda ne mu Zabbuli mbu tukube ebitaasa entongooli biki byonna Mukama tugenda binoonya n'ebimu tubadde tetubimanyi. Entongooli, ebitaasa, amadinda, Uganda tebakyakuba na madinda. Mukama tugenda gajjayo ku luno tugakukubire nga tutendereza butendereza n'olyoka otusomosa redisi Mukama. Naye Mukama oli mukulu. Ffe Mukama tuwanise buli kimu kyonna tukizizza gy'oli. Kati tetunoonya bibyo Mukama, kati tunoonya ggwe. Kati tukkiriza Uganda, omanyi ne bannayuganda babadde bakwepankirako dda Mukama. Kati tunoonya ggwe, tetukyanoonya bibyo Mukama, ebyo bijja tusangayo. Kati tunoonya ggwe kubanga Mukama tulabye redisi nga yeekutulamu ne tuyitawo ne tulaba Falaawo ng'emubuutikira. Mukama weebale, ekitiibwa n'ettendo tubikuddiza. Amiina. Gwaleeyo gamba nti ayi Mukama, olunaku lw'olwaleero mpulidde ekigambo kyo. Nsaba onsaasire okukuba ekiraka ekikadde ku lugoye olupya. Mukama nsaba onsaasire okukuba olugoye olupya ekiraka ekikadde. Nsaba onsonyiwe okuddira ebyomuwendo okubitereka mu nsawo enfu n'ebiyiise. Mukama nsonyiwa. Tutandika olugendo olupya olw'okutereka ebyomuwendo omungi awatuufu walina okuterekebwa. Mukama nsaasire obutali butuukirivu. Mpulidde ekigambo kyo nenzikiriza n'omutima gwange nenjatula n'akamwa kange nti ndokose. Mukama ndokose. Mpa obutukuvu n'obutuukirivu. Sangula erinnya lyange mu kitabo ky'okufa oliteeke mu kitabo ky'obulamu mu linnya lya Yesu. Amiina. Mukama abawo omukisa bannange. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. By the way, mwebale okuyimirira nange mu kusabira mukyala wa headmaster wange. He's my father. Bulijjo mwogerako, mbadde namwogerako dda. Mwebale okuyimirira nange mu kusaba. Mwebale okuyimirira nange mu buyambi obw'enjawulo. Waliwo abantu okiridde bambi ne muyimirira nange. Bambi mwebale nnyo, mwebalire ddala. Twongere okusaba akyali mu intensive care. Tukkiriza Katonda, tukkiriza okulaba Katonda mu nsi y'abalamu muno. Tukkiriza okutukolera, katukole kyonna ekisoboka. Bambi mwongere omusabira n'abalwadde abalala bonna mwongere obasabira. Naye ono omukyala bankwatako nnyo kuba oyo mwami yankola ekintu. Nkugambye baatwala essomero Centenary Bank ne lawyer bamuyitamu ne batwala essomero lye. Mu baana bonna nanzijamu nga buli mwana azzeeyo ewaka ewuwe. Nankwata ku mukono nantwala nga mutabani we nandigestaringa mu ssomero eddala. Nangamba Wire, making sure byonna babigaana, genda ofune certificate ya 6. Tabakuba Robertike. Mwade mujja kunda ate eri teriko kugamba mbuno index number simanyi mbuno ya muwala. Eyange mbuno index ya muwala. Tabakuba Robertike index number yange eri wano. Oye kagwe sobola kwepimamu omulala jjanga alindaba. Wamma Mukama abawo omukisa. Nsigadde nze ASP Asimo Wire. Mbagala nnyo mu Mukama waffe Yesu. YouTube channel yaffe gyeri Asimo Wire Bible and Politics. Program ngenda gitekawo immediately. Video yona gyosanga ewalala teba yange. Enamba yange eri +974 33 93 96 39. I sign out.